أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amajjuvu ga wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu akyatuwadde obulamu. Allah bitonde bingi nnyo abiggyeko obulamu bwe yabiwa, ate mu byewuunyisa buli bwe tutuuka mu nnaku nga zino, ate okuttiŋŋana n'okufa mu nfa ezitegombesa kuyitirira. Emabegakaawo waliwo omusajja MP, mujjukire nti bali mu holiday kuba zino nnaku nkulu, bonna bonna bazikuza. Yakwata famire ye, omwali omukyala n'omwana naye kennyini, nga bafulumamukko bweru bw'eggwanga bakulirizeeyokko eyo ennaku zaabwe. MP we yesserere bateekateeka bye bagenda okukozesa byonna, kumbe ne Allah ayina kyabateeketeekedde. Yabafunyisa accident, abamu mwagiwulirako, abamu temwagiwulira. Taata yagifiiramu ne maama n'agifiiramu n'omwana n'agifiiramu. Maama bamuleka yeewaka nga mulwadde, naye ng'embeera simbi. Naye bwe yafuna akasimu nti omwana afudde, naye n'akutukiraawo. Ejjuuzi nabadde ku mawulire, waliwo omuvubuka yeeyiya agezaako okunoonya 10 asobole okwebeesaawo, agula scrap. Banne bamupangidde olukwe mu bufunze, ne bamukubira essimu kiro nti jangu emmaali weeri, scrap wali jangu n'essente nga ziwererako ddala. Bwe yatuuse bamusalidde obulago, naye Allah n'ayamba teyafudde. Bamwanguwiridde ne bamutwala mu ddwaliro nga bagezaako mmutereeza. Tetumanyi leero ki kyanaabeera, naye munne eyali mu lukwe eyatwala ebintu bye, ababooda bamala ne bamukwata, ye baamutta. Abo bonna obulamu Allah azza butwala. Awo embaala ejjuuzi, kino kigureda zino eziri amakubo zino ez'amaanyi, kyagenda ne kijaminga ne kirinnya emmoroka awo nnyingi kumpi ku ssaawa. Abamanyiiyo, waliwo omusajja wa boda yali apaakinze ng'alinze kasitoma we asaze ali ku kkubo era alina byagula ajje beeyongereyo. Kyamulinnyako yenna n'asigala awo, yali nga capati. N'omulala gwe abamu ku baakosebwa bamutwala mu ddwaliro n'afiira eyo. Bonna bonna Allah yajja atwala bulamu bwabwe. Simanyi oba ffe tuli babbeeyi nnyo kubanga Allah akyatuleseewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fe abamaanyi ennyo nti Allah akyatuleseewo kuba akyatutya, talina ngeri yakutweŋŋanga. Olowooza tetugwanidde mwebaza okuba nga akyatukuumidde obulamu bwaffe? Tumugamba alhamdulillahi rabbil alamin. Nja kusalira nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Mbebaze naddala abakyala, kiri ku rekodi nti ku nteekateeka nga zino emisomo darasa
abakyala bazettanira nnyo kyabbeeyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tubeebaza era tubakubiriza mugendereraawo bwe mutyo. Ejjuzi nabaddeko kaawo ndoze ennaku nga 3 nnyamabega aweeyikiiki, era waliyo puroguramu efanaganako bweti, era y'abaana ba buwala bokka. Twagenza okuvaayo ng'abaana bakununkiriza mu bina, era nga bakyajja buzzi, bali mu kampu ya wiikisi 2, naye nga yonna bagenda gimalamu nga bejjukanya eddiini ya Allah. Ne tugamba alhamdulillahi rabbil alamin. Obusiraamu bwaffe bwe tunaabutwaliriza bwe tutyo tujja kubufuna mu kinene. Era obusiraamu bwaffe buno omukyala bw'atereera nakola ebisaana, tulina chances za waggulu nnyo okubanga tujja kutereeza umma. Kuba ebiseera ebisinga omukyala ye drive omukulu mu bulamu bw'abantu bonna, abaana ewaka, omusajja, bonna baliko omukono gw'omukyala ate nga muzito. Kiba kitegeeza tumwetaaga nnyo okubanga atereera. Walhamdulillahi rabbil alamin. Namukola kyamaanyi. Wano bantegeezezza nti puroguramu yaffe ya nnaku 2. Alhamdulillah. Nsaba Allah ennaku ze mugenda okumala wano, mugenda okuva wano nga Allah abasiimye mwenna. Era ne mbawa amawulire g'essanyu nti ebbanga lye tumala wano nga tuli mu kifo ekifanaganako bwe kiti, nga twejjukanya eddiini ya Allah, tulina bingi nnyo bye tufuna. Mu byo nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba, wamajtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, tewaliwo kiseera kyonna abantu mwe bakuŋŋaanira mwemu ku nnyumba za Allah ng'emizigiti nga gino bwe gifaanana. Yatluuna kitaaba Allah wa yatadarasuunahu bainahum, nga bejjukanya ekitabo kya Allah bakyesomesa. Abawalimu bajja wano, bahajjati baffe bajja wano ne batusomesa, ne batuvunulira Kulaani, ne batulaga amateeka ag'enjawulo agali mu Kulaani. Nabbi yagamba nti ekyo tekiyinza kubeerawo illa nazalat alayhim sakina, okujjako nga Allah abassaako obutebenkevu. Saba Allah butuwe ffenna. Wa ghashiyatuhum arrahma, Allah n'abassaako okusaasira kwe. Tusaba Allah ffenna tusaasire. Wa haffatuhum almalaika, nezi malaika za Allah ne zibeera netowaze nnyo gye bali. Nekyokuna, wa dhakarahum Allahu fi man inda, Allah gyali ku arushi ye ajjukira abantu abo n'aboogerako. N'agamba zimmalaika nti mulaba baddu bange bali mu kunzijjukira, mbasanyukidde. Mulaba obulungi bwe tulina. Mu hadithi endala nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti malaika, Allah ina malaika nga mu nsi muno zeetooloola, zitambula, zidda wano zidda wali, zinoonya ebifo mujjukirirwa Allah nga bino bye tutuddemu. Kati bwe zitusanga nga bwe tutudde wano, ne zitwala lipooti ewa Allah nti tusanze abaddu epalisa ku muzigiti omunene nga batudde mu ddarasa. Allah nti ye nazigamba nti bonna mbasonyiye. Kozi malaika nti tekirina buzibu, naye mu bo tulina be tulengeddemu nga bo empisa nsiwuufu, eddiini yaabwe eryawo bwetyo, si banywevu mu ddiini yaabwe. Ndowooza bano bandivuddemu, osonyiwe bano abalala, naye bano bo nedda. Allah azigambye nti naabo mbasonyiye. Nabo abalala abo abatali banywevu mu ddiini, nabo mbakoze eki? Nabo mbasonyiye. Kuba toyinza kujja n'otuula wano okujjako nga olina kyoyagala. N'abo abajja mu bifo bino okutujjukanya ku nsonga z'eddiini zaffe, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali aboogerako yagamba, ulaika qaumun la yashqa bihim jalis. Abawalimu baffe abatusomesa,
abategeera Allah n'omubaka we n'eddiini yaffe be abantu be bateetamwa mu bulamu bwabwe nga babeetaaga akadde konna ayagala abeera okumpi nabo. Mukola kyamaanyi. Tusaba Allah tutwalirize mu mbeera zino bwe ziti. Ate nembawa amawulire ag'essanyu agasemberayo ddala ku lw'obudde. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti puroguramu zinga zino bwe ziggwa ne tuddayo mu maka gaffe nga bwe batutegeezezza nti enkya puroguramu lwekoma. Bwe banaaba batusiibula okuva wano, Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bwe tuba tusituka okuddayo ewaffe, Allahu tabaraka wa ta'ala agamba nti qumu maghfuran lakum, muddeeyo ewammwe naye mukimanye nti musonyiyibbwa mwenna, era waqad buddilat sayyi'atikum hasanat, n'ebibi byammwe byonna Allah babibakyusirizzaamu kati abawaddemu birungi. Olowooza atazze mu puroguramu eno anaabifuna atya? Tusaba Allah tunywereze mu mbeera eno. Mukkirize twogereko katono nnyo ku musomo gwaffe ku lw'obudde. Bantegeezezza nti ŋŋenda kusomesa ku kwogereza mu Busiraamu. Ng'ekyo kikwata ku ffenna okuviira ddala kwasinga okubeera n'emyaka emitono wano mpaka kwasingayo okubeera n'emyaka emikulu wano, eyo sisitimu agiyingiramu ate akyagirimu. Tuyinza okulowooza nti oba kino kya baana abavubuka bokka, n'ow'emyaka 60 naye kimukwatako asobola okwogerezebwa. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam mu bakyala be yayogerezaako abakyala nga bali above 60. Alina emyaka 60 n'omusobyo nga maama waffe Sauda, maama waffe Ummu Salama. Ate yagenda okuwasa Khadija nga Khadija alina emyaka 40. Egyo gyonna myaka mikulu, naye mu sisitimu osigala okyabalibwa nti oli wa muyo. Kiba kitegeeza kye tugenda okwogerako ffenna kitukwatako. Okusingira ddala bamaama ne bataata basaanidde okubeera abeegenderevu nnyo bwe tuba tugenda mu sisitimu eno, kuba ennaku zino ekolebwamu nnyo ensobi nnyingi ng'ezimu bamaama bwe bazireeta oba abazadde okutwaliza awamu. Nze nalaba ku muzadde omwana yali amaliriza emisomo gye nga watuuse asobola okufumbirwa, nagenda ewa taata, nagenda ewa maama n'abagamba njagala baleetera mulenzi wammwe mumulabe. Abazadde bamugamba kola byonna by'oyagala, naye ffe akadde ke tulimu tetuli betefutefu mwaniriza. Kakati ogira obeerako ko naye mukoleko ko obwenzi bwammwe tekirina buzibu, wabula muwala waffe weegendereze takuwa lubuto. Batadde mwana waabwe kyere agendeko ew'omuvubuka amwogereza, kubanga akadde balaba tekannatuuka bagira bakola ku bwenzi, akadde bwe kannatuuka bakole ki? Bakomewo ne bamusibirira n'entanda mu butali buswavu nti weegendereze tofunirayo lubuto. Naye nga abazadde be bagamba omwana. N'ekirala sheekhe waffe kyatunyumirizzaako wano we tubadde tutuuka, eky'omwana eyafudde gwe baziise nga naye Karyoki bw'ati agamba abazadde ndeeta muvubuka mulenzi wammwe mumulabe, nga bamugaana. Bagenda bakola ensobi, akadde katuuka omwana afuna olubuto, ne beebuzaabuzaawo ne babula ekyokukola, ne basalawo ekyokuba nga bajjamu olubuto. Ebyaddiridde muwulidde sheekhe nga bw'atugambye omwana yafudde, omwana yafudde era bamuziise.
Lwaki tuyina ebijja bituukawo ne tubitwala ng'ebyokusaaga naye nga bikulu nnyo, biyinza okukuviirako obulungi bw'obeera mwegendereza ku byo oba ne bikononekako bw'oyononeka ku byo. Kino kye twogerako bonna bonna kye bakwatako, ffenna ffenna abali wano kitukwatako. Era kano leka nkayisizeewo ddala, omuzadde yenna omwana wo oba wa buwala oba wa bulenzi bajjanga ewaka nakugamba nafunyeeyo munnange, ne bw'oba ng'olaba nga tasobola kubeera naye tomugobanga mulundi gumu, kubanga abaana bammwe tuwangaala nabo eyo gye tubeera. Omukwata mu nsobi n'akugamba nti sheekhe munkole kyonna kye mwagala, naye maama takimanya, taata takimanya. Oba mumbonereza mutya? Taata takimanya, maama takimanya. Lwaki? bwe banaakizuula bajja kunzaalukuka. Koffe nti lwaki tobagamba nti nabagambako ne bagaana? Yembeera gye mutadde mu baana bammwe. Mulina okukimanya nti omulyango ogwo omwana kasita akulaga nti aguggudde ogw'okubaako ne gwayagala muzibu gwakuggala, wabula buli bukya gukula bukuzi, gweyongera kwegguka wandiremererwa okuguzikiriza n'okuguggala okuggyako okugaidinga omwana mu bulungi. Naye ensobi gye tukola, omwana bw'ajja n'ekirowoozo ekyo tumukuba emiggo ne tumulanga obwonoonefu, kakati n'asigala awo ng'atya, ekivaamu omwana n'akola obwonoonefu. Tuwangalako n'abasawo eyo, batugamba nti omwana ayinza okujja mu ddwaliro, mu famasi oba mu ddwaliro ng'omwana wa buwala olaba alina emyaka egikka wansi w'14 naye ng'ayagala bamukuba akayiso ka myaka 5 nga tafuna bubuto. Mmwe mulowooza abazze kaaki? Eyo mmere yakulya? Buli gwe bakuba akayiso ak'emyaka 5 aba agenda kulya mmere. Kiba kitegeeza alina kyeyeetangira, naye ng'emyaka 14 n'okukka wansi. Koffe nti lwaki temwogerako n'abaana abo? Bagamba nti twayogerako naye n'atugamba nti bwe muba munjagaza mirembe munkuba akayiso ngende. Eyo yembeera abaana gye balimu, gye tutaddemu abaana, wabula si bwe kyandibadde kibeera. Naye ku lw'okubanga tugaanye okumanya enkola entuufu gye tulina okukolamu ebintu, tubyonoonye. Okwogereza mu Busiraamu kye kimu ku bintu ebitalina buzibu bwonna, ng'okulya emmere, ng'okusaala, ng'okufumbirwa, ng'okuzaala, ebintu ebimanyikibwa nti tebirina mutawaana gonna, n'okwogereza mu kusseemu. Era akaseera kasita katuuka nti kakati onaguddewo omulyango ogw'okwogereza, iffe tukulaga bulazi Obusiraamu kye bukwagala okubanga okola, engeri gye bukwagalamu okubanga okitambuzaamu kyokka, omupiira ne tugukulekera nga guli mu mikono gyo. Okwogereza mu Busiraamu mwekuli. Era mbategeezeza nti nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yayogereza. Mama waffe Aisha radhiyallahu anha, nabbi sallallahu alayhi wasallam yamwogereza. Yamutumira omukyala gwe bayita Khawla binti Hakim eyamuyamba ku mulimu ogwo. Mama waffe Sauda radhiyallahu anha, nabbi yamwogereza era yamutumira omukyala yo Khawla binti Hakim. Mama waffe Hafsa muwala wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, nabbi yamwogereza eyakyekolera ye kennyini. Ekyo kikulaga nti Obusiraamu tebulina buzibu bwonna mu kwogereza, wabula waliwo engeri gye
kirina okutambulamu nti sisitimu eno okusookera ddala erina kubeeramu emikono gy'abantu nga bakulu bwe kibanga abali mu kweyogereza bakyali mu myaka mito. Awo obuvunaanyizibwa bw'omuzadde we bujjira. Mmwe mulowooza obusiraamu okukaka omwana okubeera wansi nnyo eri omuzadde kyajja buzaawo nga tekirinaako kirala kyonna kye kituddemu? Ku lw'obuvunaanyizibwa bwe mutuukiriza ku baana bano mu bo kwe kubayamba nga batuuse mu sisitimu eno. Omubeererawo mu kwegendereza ani gwaggulira omutima gwe aleme kukola nsobi, kuba kasita oggulira omuntu yenna omutima gwe oti naguyingiramu ne bw'olikola otya tolimugjamu. Kiba kitegeeza omwana wo bw'omuleka naggulira omuntu omukyamu omutima kiba kiwedde. Bwaggulira atali musiraamu biba bigenderamu awo. Era mukkanyanga kuyita bawali mujja ng'oyogereko ne muwalaawo atusobedde nga tebikyasoboka. Lwaki? Eri siteepu yaggwa yamala dde okugugaba. Omwana n'atuuka n'obbagamba nti wakiri munzite naye simuta. Oba ne babula bubuzi naye n'agenda. Tata aganye okukufumbiza, mama aganye okunfumbiza, baganye okungaba, nze ŋŋenze. N'abula ne munoonya omwaka gumu, myaka ebiri, myaka esatu, ne mutuuka ku kigambo ekigamba nti kale akomewo tetujja muvunaana. Oluvannyuma lw'okuzaala abaana nga basatu ng'akomawo nga byaggwa dda. Naye nga yamala dde akola ensobi. Lwaki? Wasula siteepu ennene nga ggwe omuzadde gy'olina okuzannya ng'ozannyirawo omwana wo. Abaana beetaaga kuyambwa ennyo kati ennaku zino. Ekyasa kyaffe kino Allah atusaasire kyonoonese nnyo nti omuntu ayinza okwefuula kyonna ky'ayagala okuwangula omutima gw'omwana we. Ate omuntu kasita agwa mu mukwano aba alaba birungi byereere. Ne bw'omugamba nti gundi musezi tebimulya tebimukwatako yaba ayagadde abaamazi. Kati omuzadde gwe agamu ku maaso omwana ono g'alina okukozesa mu selection eyani amutwala. Ate ffe obusiraamu bwatussizaawo kye tusinziirako. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yagamba omusajja tumufumbiza muwala waffe, n'omwana ow'obuwala tumufumbiza ku musajja lwa nsonga nnya. Ng'essatu abantu ze basinga okussaako essira lwa nsonga ssatu, lwa nsonga nnya. Essatu abantu ze basinga okussaako essira, naye ng'emu gye bandibadde basinga okussaako essira. Nabbi yagamba nti ku lw'eddiini ye, ku lw'obulungi bwe, beauty, ne kika mwaviira. N'emmaali ye n'abantu be, n'ekyokuna n'eddiini ye. Naye Nabbi n'atugamba nti musesira ku ddiini, musesira ku ddiini. Abamu kye basuula ennaku zino. Nalabako omukyala omu ku bahaji yatukyazaako ewuwe, n'atugamba nti maama w'abaana bano alina abaana, Allah yamuwa ku baana. Tagamba nti maama w'abaana bano muwala wange omukulu yatuuka okufumbirwa, najja ŋŋamba tata nafunyeyo munnange. Ne mugamba tekirina buzibu, naye naŋŋamba nti gwe nfunyeyo si musiraamu. Tata n'agamba nze sisobola kukwata maali ya muntu nga si musiraamu.
ne bw'abanga ensi eno yonna ye naye nga si musiraamu sisobola kumukkiriza kukyala mu maka gange okuggyako ng'onoonyayo taata we omulala atali nze yagenda okutula mu nsonga zo. Omwana nagezaako okubuzaabuza taata n'agaana. Kye yakola yagenda wa maama. Maama ne bamunnyonnyola. Maama yakomenkereza buli lunaku buli kadde bw'aba afunyeemu essanyu ne Haaji bbaawe akimugamba, lwaki tokkiriza muwala waffe aleete munne yamusiima, kirimu buzibu ki? Kasita bbaawe yagamba mbu bw'azaala abaana mbu bajja kubeera abasiraamu, mukkiriza gye, tekirina buzibu. Omwana tuli mu mulemesa, tuli mu mukalubiriza obulamu. Haaji n'atugamba nti mpaka ne gye buli wano nkyagaanye. Naye nga ddala lwaki tutuuka awo? Okutuuka okwagala okufumbiza abaana bammwe abatali basiraamu nga mulinga abagamba nti abasiraamu baggwayo. Kale ne baba nga baaliyo batono naye obusiraamu bwo bwe bukwagala tokkirizibwa kufumbiza muwalaawo ku musajja atali musiraamu. Ne bwe kiri bakinga ku nsi kuno basigaddeko babiri bokka, muwalaawo n'omusajja omulala nga si musiraamu, wakiri bafe ensi yonna eggweewo. Tokkirizibwa. Ako kakulu nnyo. Ekyo bwe kimala okuggwa empisa nakyo kikulu nnyo, kitunuulirwa nnyo bwe tuba twogereza. Abakyala abali wano, ebimu ku bintu ebiyinza okunyweza amaka gammwe n'obufumbo bwammwe kwe kubanga munno gwe wafuna wampisa. N'abavubuka n'abasajja, ebimu ku bikuweesa ekitiibwa mu bufumbo bwo kwe kubeera n'omukyala nga wampisa. Mpisa kikulu nnyo, ate tutunuulira ebintu bingi. Bino byonna obusiraamu tebwabireeta lwa kutukalubiriza mbeera, nedda. Bwakimanya nti omusiraamu yenna alina kubeera wampisa. Era gwe bw'obanga tolina mpisa kiba kitegeeza ekikulu ekyo si kya mu busiraamu. Omusiraamu alina kubeera wampisa. Wano obusiraamu bwali bukkaatiriza nsonga ku kintu kye tusuubira okubanga wamala ddo kyezimbamu nti gwe bikwatagana n'empisa okirina, oli okay. Abatannaba kufumbirwa, abatannaba kuwasa, wegenderezenga nnyo munno gw'oyagala. Empisa ze ziri zitya? Tubuuza ku bantu ab'ekitundu, ne tubuuza ku bantu abakulukulu, kuba kakati gwe oyinza okubeera awo nga engeri gye kiri nti sisitimu oli mupya mu yo, gwe lava ekututte ekuzibye obwongo, nga bagamba nti love is blind. Kituufu, love is blind. Kati ayina okulabira, ayina kubeera muntu mulala nga tayinza kukwagaliza kibi. Nga yaani? Abazadde be basookerwaho, n'abantu abakulukulu mu myaka ne bakuyamba ne bakufunira omuntu nga si wa mize mibi, ng'empisa nnungi. Nawulira ku mukyala eyafumbirwa ku musajja, naye nga musajja yali musezi, naye yakimanya bali mu bufumbo bwabwe. Nempulira ku musajja eyawasa omukyala najja akizuula nti mukyala ewaabwe basezi, naye yakizuula nga bali mu bufumbo, nga bafuna okubuzaabuzibwa
abaffe nkoze ntya omukyala munnange emisana tubeera bulungi naye bwe tutuuka ekiro ng'ebintu bitabuka. Kati ebintu ng'ebyo oyinza obutabimanya naye bwe weebuuza ku bantu bakulabula ku byo oleme kutomera. Ebiseera ebisinga bwe babasiba ekifundikwa ky'obufumbo bwe bati okisimulula kitwala bingi. Kasita babasiba mu nikaahu bwe bati okusimulula ekifundikwa ekyo kitwala bingi. Waliwo wotuuka nga tokkirizibwa kisimulula nga kubanga walagajjala olina okugumira ekizibu kyo oba mugenda kuwangala naye obulamu bwammwe bwonna gumira ekizibu kyo. Anti gwe yasooka okusula siteepu munno gogenda okufuna abeere wampisa, munno gogenda okufuna abeere wampisa nekyengendo sembyayo. Ensonga ezikwatagana n'obufumbo n'okwagala tebakaka muntu yenna. Togezanga n'okaka omwana wo okuwasa oba okufumbirwa nga ye kennyini tannakyagala, tekikkirizibwa mu Busiraamu. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la tunkahu al-ayyimu hatta tustamar. Omukyala yenna nga bw'abanga yakozeeko keewalala, yafumbiddwako ewalala najja afuna obufumbo obulala, tetukkirizibwa mufumbiza okuggyako nga tumaze mwebuuzaako. Amaze kweyagalira akkiriza nti nzikiriza, omusajja oyo mukkiriza. Wala tunkahu al-bikru hatta tusta'dhan. N'omukyala nga tabeerangako mu bufumbo, omwana ow'obuwala tokkirizibwa mukaka kuyingira mu bufumbo okuggyako ng'omaze mwebuuzaako. Oluusi omwana wo ow'obuwala ayinza okugayalagayalamu, atuuse emyaka egy'okufumbirwa naye ng'olaba talina kyavaamu. Tokkirizibwa kugamba nti seeka munfunireyo omuvubuka yenna mujje ku Sande baada magharibi nze mbawo omuwala nga tannakitegeera. Tokkirizibwa, tetukkirizibwa. Ate Obusiraamu bwakiraba nti omukyala yenna bw'abanga tafumbirwangako abeeramuko n'ensonyi. Oyinza omumubuuza naye Sumayya nga emyaka gigenderera kiki tukufunira omusajja? N'asirika busirisi, oba oliawo neyeebwalabwalawo neyeebuzabuzaawo n'agenda oba n'avaawo. Nabbi bamubuuza nti ate omukyala ono atafumbirwangako ayinza okukkiriza atya kuba ensonyi ziyinza omumusukkako? Ng'alaba nga okugamba nti nze sikiinaamu buzibu kimuswaza kinene nnyo ku ye. Nabbi yagamba nti okukkiriza kwe kasita asirika gw'okimanyanga bumanya nti akkiriza. Bw'omugamba nti Sumayya Muhammad yabadde aleese wano application n'asirika ng'omanya amusiimye, ne bw'abanga takugambye, kubanga bw'abanga tamusiimye yeegaanirawo awo wennyini. Bwe butonde bwabwe. Ekinene nnyo kyenjagaddemu, tokkirizibwa kufumbiza muntu yenna, tokkirizibwa kufumbiza mwana yenna okuggyako ng'omaze mwebuuzaako. Mu ddakiika nga 3 zokka, bino bikulu nnyo bwe tuba tuli mu kkubo lya kwogereza. Okwetegereza munno
gogenda okuwasa oba gogenda okufumbirwa mpaka bokakasiza ddala nti oli safe tomuyinaako buzibu okkiriza. Obusiraamu tebukugaana okutunula ku mukyala gwosuubira okubanga gogenda okuwasa. Obusiraamu tebugaana omwana ow'obuwala okutunula ku musajja agenda omumuwasa, ate omukyala bwamukkiriza nnyo okusinzaako okukkiriza omusajja okutunula ku mukyala, kubanga ate ye ebibye biwanvu. Waliwo ebyeyongeramu ku ludda lw'omukyala nti omusajja bw'amala omumuwasa n'amusiba ekifundikwa ky'obufumbo ayina kubeera wansi we. Kiba kitegeeza akakasiza eddala nti omusajja ono gwakkiriza nti ajje waka amusabe nga amukubidde ddala natamuleka amuka buntu, nga buli bwamutunulako bw'ati alaba nga yateeba omwana, nga yateeba kubanga agenda kubeera wansi we lubeerera. N'omwana ow'obulenzi bw'atyo oba n'omusajja naye bw'atyo. Okwetegereza munno gogenda okufumbirwa, gogenda okuwasa tekirina buzibu. Lumu nga tunagenda awo nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omu mumwe bwe yeetaaganga okuwasa, era ayogera ku basajja naye n'omukyala naye ayingirawo, yagamba nti bw'obanga osobodde okutunula ku munno فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Babanga asobodde okwekenneenya ku mukyalo ono gwagenda okuwasa, ku musajja gwagenda okufumbirwako, ekyo ekijja omusikiriza omuwasa omufumbirwako akikole, tekirina buzibu. Ate mu hadithi endala nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nagamba nti togezanga n'owasa omukyala oba kale omukyala togezanga n'ofumbirwa ku musajja okuggyako ng'omaze mwetegereza n'akukuba. Nagamba nti soka omutunuleko, fa inna fi a'yuni al-ansari shay'a. Nabbi kyekigambo kye yakozesa, yagamba nti oba oyagala kuwasa omukyala soka omwetegereze bulungi, kubanga mu maaso g'abakyala ab'e Madiina mulimu ekyama. Kuba ono gwe yali ayagala yali munnamadiina ate nabbi yali mu Madiina. Namugamba nti mutunuleko bulungi omwetegereze bulungi, kubanga mu maaso g'abakyala abo mulimu ekintu, mulimu ekyama. Kati wetegereze munno bulungi. Obusiraamu tebukugamba. Bajjajjaffe ab'edda baalinanga enkola. Essaawa zino twerabanga abasomye ennyo naye baali batusinga okutegeera. Bwe yakimanya nga atalina omwana ow'obuwala mu maka, waliwo omuvubuka atuuse n'omuwala ono atuuse, baagala omuvubuka alabe ku muwala ono n'omuwala alabe ku muvubuka. Kye bakola abazadde basooka ne basisinkana ne bakkaanya, sikiinaamu buzibu muwala wammwe, simuyinaamu buzibu, nono omuvubuka nti nze muwala wabwe simuyinaamu buzibu, naye wamulabyeko wetaaga olabe ku munno. N'omwana ow'obuwala nga bamugamba waliwo omugenyi agenda okujja wano, ogenda mulaba. Bateekateeka olunaku nga bana ab'essayidi ey'omuvubuka bakyala mu famire y'omwana ow'obuwala. Kye bakola, akadde ak'okujjula abagenyi bwe katuuka, ono omwana ow'obuwala gwe batuma geno naaze mu engalo z'abagenyi batwalire emmere. Kati oli bw'abajja nga bagamba omuvubuka nti weegendereze, mutunulire bulungi oyo ajja. Bw'amala obbikola nga n'omuwala bamutuuza awantu mu ango mu nnyumba, ne bamugamba oyo tava wano okugjako ng'omwetegereza bulungi, nga naye akola kyekimu.
webamaliriza nga baddayo ewaka babuuza omuvubuka okirabye otya n'omuwala okirabye otya baba nga takirabyemu buzibu olwo nno nga bateekateeka emikolo gya nneeka basose kulabagana mukwogereza mubaamu bingi okutonerwa obulabo okuweereza eŋŋana obulabo obuki bwonna obwo tebulina buzibu bwe bumu ku bintu ebyagazisa omukyala ennyo obufumbo tebirina buzibu bwonna naye mulina kwegendereza mulina kukimanya nti ebbanga lyemumala nga tebannabasi banneka temunafuuka musajja na mukyala we ebbanga lyemumala nga tebannabasi bannikaahu tannafuuka musajjawo tannafuuka mukyala we era olina kubeera mwegendereza nnyo obutakola nsobi yonna okutuusa nga mumaze kuyingira mu bufumbo bwammwe olwo nno mukole byonna obusiraamu bye babakkiriza okuba nga mukola nga abafumbo obudde bugenze era nange saagadde kusukka wano kubanga tulina kuddayo gye tuvudde nja kusaba Sheikh Dhaifa okkirize ebigambo byange mbikomye wano nga nsaba Allahu tabaraka wa taala atuwe mu bye twejjukanyiza obulungi ate fenna atufuule abamanye mu ddiini yaffe atwagazisa eddiini yaffe atuwe okugimanya n'okugitegeera n'okugikolerako mu bulamu bwaffe wabarakallahu fikum wa jazakum allahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.